kubanga tutuyingiramu bali tuyingiddemu kale n'otandika olunaku ng'oli mumanyi naye nga enteekateeka z'okuwenja akalusi agendera ddala mu maaso era nga bangi abeesimbyewo bati mu bitundu ebyenjawulo gye batambula okubeera ng'ate bawenja akalulu. Kaakati omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ali omu ku abakyagenda ddala mu maaso okubeera ng'ate bawenja akalulu. Era bwe navidde wano olunaku olw'eggulo nakutegeezezza nti yabadde ayingira disitulikiti ey'e Rukiga. Yabadde ayingira disitulikiti ey'e Rukiga gye badde agenda okuba ng'ate anoonyeza akalulu. Kaakati olunaku olw'ejjo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabadde ku Rushebeya playgrounds era ng'eno esangibwa mu Mpalo Town Council era ng'awo we yakubye olukuŋŋaana mu disitulikiti eryeyo. Kaakati nno bano mu bingi bye yayogeddeko yabeebazizza okukuuma obutonde bw'ensi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwaki yabeebazizza okukuuma obutonde bw'ensi agamba nti nno baakuumye olutobazi olusangibwa ku luguudo lwa Muhanga Lucuncu era nga lumanyiddwa nga Lushebye Kanyabaana. Lwe lutobazi olwo oluli sayidizi eyo yabeebazizza okubeera ng'ate balukuuma. Kakati bw'atyo oluvannyuma lw'okukuuma obutonde bw'ensi yagisuubiza abantu beeyo nti n'agenda kuba nga abateeramu pulojekiti eya irrigation oba egenda okubayamba okufukirira. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni waakibino yabadde abibasibirira yabagambye nti nno abantu beeno naddala abalimi balina okwettanira okuyiga okufukirira ebirime byabwe okusobola okufuna amakungula amalungi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabategeezezza nti pulojekiti ebwe enaateekebwawo egenda kuteekebwa mu mikono gya gavumenti okusobola okugisobozesa okutambulira ddala obulungi. Kakati mu mbeera eyo era nga bw'atera okukola ng'agenze mu bitundu ebyenjawulo gy'akuba campaign yabazannyira vidiyo y'omulimi omu era ng'asangibwa mu disitulikiti ey'e Bushenyi era ng'oyo akungula ttanizi 53 omwaka mu ika emu kwalimira era ng'agamba nti nno ono asobodde okuba ng'akyakiivinga kubanga asobola okufukirira ebirime bye ate n'asigala ng'akungula amatooke. Bwe yakubiganyizzaamu abatuuze bano aba bulijjo engeri gye balimamu nga bo omwaka bakungula ttani 5 mu yiika emu era bw'atyo n'abakubiriza okubeera ng'ate bettanira enkola ey'okufukirira tomanya eyinza okubayambirako ddala okwongera okukungula ekiwera. Kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabasuubizza ebintu ebirala bingi nnyo. Mu ebyo yasuubizza okwongera ku bungi bw'amasomesa okusinziira ku kiriwo naddala mu masomero aga gavumenti abakulembera amasomero bawalirizibwa okuggyako abazadde akasente akatono era nga akasente ako kasabibwa abazadde mu linnya ly'okuyambako okusasula abasomesa abali private basobole okuba ng'ate basomesa abaana baabwe. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti kino ayagala kiveeyo tayagala kuddamu kiwulira agenda kuleeta abasomesa abamala mu masomero abazadde baleme kukwata wadde n'ennusu ng'ate bagiwaayo okusobola okuyamba ku masomero okusasula ate abasomesa abatali ku nsasula ya gavumenti. Yabasuubizza okwongera ku ssente eziri mu nkola eya parish development model ate basobole okwewola saako n'okubeera ng'ate beekulaakulanya. Yabasuubizza ebintu ebirala bingi nnyo era n'abategeeza nti nno yeebaza Mukama Katonda eyasobola okuziba amaaso g'abafuzi b'amatwale ne batalaba ku mafuta ga Uganda. Agamba nti Uganda omwaka ogujja egenda kutandika okuprosesinga amafuta gaayo era ssente zonna ezigenda okuva mu mafuta omwo zigenda kukozesebwa mu kukulaakulana kwa ggwanga. Ng'amaliriza yabajjukizza nti nno omanyi waliwo abagenda eyo nga banoonya akalulu ne boogera ne bagamba gavumenti eno olaba n'amagye agagirwanirira gasula bubi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabategeezezza nti nno teri w'amagye munyiivu kubanga nti nno basula mu buyumba obw'essubi. Yategeezezza nti n'ab'amagye bakimanyi bulungi nti Pulezidenti Museveni ensonga lwaki tebannatereera mu mbeera zaabwe ssente zikozesebwa mu kugula mmundu ate kulwanisa balabe. So n'asekerera abo abadde balowooza nti nno abasirikale be bayinza okuba nga bannyamivu oba banyiivu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Bw'atyo bwe yamaliriza disitulikiti ey'e Rukiga. Kakati olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni ali Kanungu saako ne Rukungiri. Munajjukira nti nno disitulikiti eno ey'e Rukungiri yewasibuka retired Dr. Kanokiza Besigye era nga oyo ssaawa zino ali mu kkomera.
onajjukira nti nno akukwatidde ekibiina kya NUP bwe yagendayo abantu bamwaniriza naye amaloboozi ga Free Besigye gaali mangi. Kakati olunaku olwaleero tugenda kubikkula amaaso gaffe tulabe ate kiki ekigenda okubeera ku bigenda okwogerwako naddala mu disitulikiti ey'Erukunjiri. Retired Dr. Kanokize Besigye anaabeera kwamu kwabo abanaayogerwako oba nedda. Ebyo byonna tugenda kuba nga tubirinda olunaku olwaleero. Kale awo nga tuvuddewo olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kategeeza ensonga ezigenda mu maaso kati mu bye bagenda mu maaso okubeera nga ate bafumba.